these facts. That is in 2005 when jukire bakwata mwamikiza besije nebirala mu Africa kibina kyali kikwata kifo kya 17 mu nsi yonna nga bakwata kyana mu 8 eje emyaka 15 emabega mu mwaka gwa 2005 bwe tuba tuogeza authority because tuyina waka tuyina bwino. So kati olwaleero kyobulamba gamba bino ebiriwo sibi ebya bulijjo. Olwaleero ekibiina kyakamala kigenda weza myezi 3 ndowooza nga abiri mu bili encha NUP lweze myezi 3 encha tomorrow inshallah lweze myezi 3 nga tubagitwanjulidde bajanjula nga abiri mu bili ogw'omusanvu you remember kati mu myezi 3 NUP mu Africa ekwata kyaku yesinga mu Africa mu nsi yonna ekwata kyakubiri behind Republican Party y'omu America. Kati hizo chule loga nti hii na ekiri kitya sagala weewunye towulira misinde ayinza kati haji nawe soko tulekemu ka speed kanji nnyo kati feno mu Uganda NUP esobola kuwange kwata kyakubiri mu nsi yonna towulira nkonti omuddusi wa Uganda yadde mu mbeera gye tulimu ey'obwavu yadde mu mbeera gye tulimu ezibu omuddusi wa Uganda adduse emisinde awangudde gold amulese Uganda esigalanga bwiri naye ng'omuddusi awangudde avudde Uganda. Nibaga nti Uganda yatuse ku semi-finals za African Cup or quarter finals za African Cup of Nations baza okitegeera. So let us not take this for a talk. Si kya bulijjo sibe ebya bulijjo. Ekibiina ekikwata ekyokubiri mu nsi yonna kiri Uganda mu kubeera n'amaanyi. Naye amaanyi ago gali ludda gali muggwe gali munze gali mu Kyagulanyi gali mu ebyo ffenna bye twenyumirizaamu. Obuwanguzi obutuusewo olunaku olwali bwongedde okucementinga that support, that power, that energy, that force that we have as a generation, as a party. Tetufunanga mawulire malungi gafaanaganako beegati mu byobufuzi bya Uganda. You know what I mean? It has Megatron Koli tugamba nti nobera ngo subscribinga likinga tobere ngo sharinga ebyo byali bigambo bya Kazibwe Bashir Mbazira back then nga akyatembeta ekibiina awantu awakolera wokko wali ompanira awantu awo kunaisi saakutwalayo omukulu teyakuwa omulimu si ye yampa aliwa anti goli manager we yakuwa ate si abakuwa sina kye namufuna mutamanyi nakifuna muki bantu kati mmwe mwamuyamba mwakola ki buli kimu ne kimukikola yakusasula ki. So yoyo Kazibwe Bashir Mbazira eyo video esoseeyo lulinga akyawa NUP chepezaayo era ng'agitimba amajolobera agatagambika. So awo yali akyali ku gundi Nice Radio yali radio kwe twakoleranga emirimu era ng'omukulu ku mikutu gimugatta bantu mukwanira wala teri radio yali esinga Nice Radio naddala mu nsonga z'ebyobufuzi ng'ereeta ng'esabulira ddala. So bannakawempe ne basalawo ne bagamba nti bannaye tetumagamaga. So olunaku lwabadde lwaggulo ku Twitter ne tufuna ekigundi ekiwandiiko okuva Kazibwe Bashir Mbazira simanyi naye ndabako blue okitegeera kakati nga kigamba nti I'm now officially joining the MK project. So koleke yafunye omanyi abantu bonna nga banaakyuka bafuna obusungu obw'ettumbiizi era balaga side gye babaddeko nti ebadde bayisa bubi nnyo tebafaako kati mbu ne banyiiga nnyo ne basalawo ekijja kijje ekibuuzo kyembuuza basomere tweet omukulu ani yamuyamba okgenda wali anti kaakati twende bazi soko osome kati naagira at MK Kainerugaba n'amutaaginga Muhoozi oyo gw'olaba azibiriza amaaso should sign me in. I don't know hooligans are going to abuse me now. Hooligans kitegeza kyabasirusiru abawumba tutu abataagala kumanya abayita kedda okitegeera akayimba kali skin fe twayiseeko dda okategedde bagenda mulumba gatana. The recent tweet I made soma bulungi the chuli one should sign me. I know no hooligans are going to abuse me now. The recent tweet I made for me more than so the recent tweet I made for me more than 1,000 comments which were all insults. Akazungu okategedde akagesegese naye nga kyabaddagezaako tegeera nti tuti gye yasembayo kukola yakola comments 10 naye nga zonna za kumuvvoola na kumutyoboola kumujjako chepeza nga mmaliriza olunagamba nti why would you
spread that much hate. Let me go where I'm wanted. Lwaki mwasasanya obukyawu ewaffe bango bamama obukyawu n'obukambwe buyitira kumalira biseera kangende gye banjagala nkoye okunvuma nkoye okukakana sama amaaso kankusozoyige awo tuli ganja so Kazibwe Bashir all in all ganja omukulu ono omumanyi nnyo era mwali mutandika ebintu bino yabasuubiza ensi n'eggulu nga mukyakola ku national awo mukyali mu kunoonya obululu era omukulu yalinga amwagala nnyo not until we yavayo n'abanga amugirayo enjala. So nze okusisinkana Kazibwe Bashir twali Magere bwe twava Magere eyo twali tuva kulaba ku lasita P oyo Kazibwe Bashir twali tudda Kawempe nga naye jadda mukudde Kawempe ne tudiscussingamu ensonga z'ebyobufuzi ne mulabanga mutambula mu twanga tutambula era wakomawo oli musanyufu nnyo tutandika okutambuza naye emirimu. Then Kazibwe Bashir najja na initiative ya Nice Radio okitegeera tulina waaka omwo nno we yamala okufuna omusimbi n'akola Nice TV ekyasinze okubeerako ebintu nkugambye twali mu kalulu kabbiri abiri mogo mwaka kola ngo omukulu yatuukanga naffe atusobedde Kazibwe oyo teyayinaamu kasente era initially twetetenkanyanga kwatira wano nawali akasala kafuna ku next media walina sente lwalinga lugomo bugomo bino njogera bito yavuga motoka jukira yalina ekimotoka kye nga kikadde kyali kirungi naye nga kikadde okitegeera ali ku NBS ali ne kuki ne kubukedde yali ali kubukedde okitegeera so tutuuka mu kalulu initially kaali kakweyiyayiya tugenda otuuka mu kalulu awo nga kakyase tugenda olaba omukulu atandise okukola ebyannaggwano tetubuuza agiyajeewa sente kiringanga kubeera gundi n'amakaago oli mukazi ogenda okulaba omusajja aleeta kilo z'ennyama 2 nga bulijjo mulya mukene atandise okugamba nti entebe ezo zifuluma oyo y'ekibumba tujja kutta nte kasamite mu mukube tuteekemu tairos kakati tuveewo teweetaagisa omukulu ng'aguze ettaka eririwatha obukadde nga 600 oba 7 ku luguudo lukawempe bayitawo kazo bagamba mpa awantu obalina omuntu gwe bagulawo naye era baagira baasalamu ne bagabana ye wamaaso oli w'emabega tuba tukyali awo ng'omukulu aguze ettaka emakini awe wali Nice TV yagulawo wuwe ssebo tozala wa chepe Kazibwe nkunoonyako nze siriwuligana sikyali tugamba omukulu ono abadde ate ne tunoonyaka ne tutembeeta akalulu mu Kawempe eyo Maserengeta ne kabukala bulungi yajjayo mpozaani era yajjayo Munyago naye bakuba Munyago akalulu n'anyiga ne byambulensi n'abitwala yali atimbye ga billboard aganene mu Kawempe yonna naye Munyago wakola bubi nnyo ye kennyini n'ageeyulizaayo buno bwali abantu be banaabiramu engalo n'abutwala bonna yatwala yagenda neyeetundira mu sigulawe byali bikaddi kakati omukulu ng'ayingira parliament omukulu bwe yayingira parliament oba ndowooza ne bamugamba bonna ababadde bakwekolobeseza omukulu mukubira akasimu akwata muteerako WhatsApp ku message ku WhatsApp akwata tankuba bulutika nkuba wotama abaana bayiga okusetinga WhatsApp waliwo nno neeraga tiikeemu amala kuddamu neeraga nze era nina kyali wange natulawo neŋŋana naye gwe Kazibwe ali ku muzuuli ng'embeera zikyuse gwe sente amangu ago okitegeera segirinyo oyo omulaba yatuukanga ebintu byakola si bya bulijjo okitegeera bagula ambulensi abantu baludde mu parliament awo tebabikola bali awo tebabikola in fact manifesto ye yagimala myezi 2 azimbye eddwaliro vocational school ambulensi yeetikka bino yeetikka biri ebirungule abantu bali abanywa okitegeera era kigambibwa mbumbu n'omukulu Segirinya baazimuwa wabula ye ekyamuteesaayo ne bateekateeka ebijambiya okulabika nti bamuteekayo naye gavumenti ye gavumenti tozannyira ku gavumenti olukwesikwesi naye nga baagala abantu aba Sewanyana na Segirinya mbu baazira ne basigala nga tebakyuseeko anti lasita Pio yagamba muzire naye musigale ku mazima naye ng'oli azaani kasaba akola statement eyo Segirinya n'ayangu ate ennaku zino omulaba takyali ku nsonga ya byabufuzi nze kasa nalabye ng'alumbagatanye
oba yalumbyani awo ne yefuula omugezi alikuwa aliensiki anti ye kati ye bloga kiri kyamulemeramu kuba yamanya amaanyi ge gava ebyobufuzi abyogera kuddi ebyobufuzi bamukyaza awo mugundi naye era tabiwa bamukyaza nnyo kwanika ati kalakata ye bw'atyo tuli Kazibwe Bashir Kazibwe Bashir mbaziira yalya teyalya akasente yakalya arejjukira era ye mukulya akasente vaayo olage olina okuvaayo n'olaga kakati abadde yeekulubeeseza nnyo eno olulimi terukyasituka naye ne bamugamba banna gwataddako mu constituency ki gwatasitula nga wayogeranga ebigambo mu kiri atabaala wano yagamba nze wenkyawa nkyayira ddala abantu bekawempe nga bankola bibi yagamba nti nja bayirawo mubiri osege aye no yatandika okubba sente z'abantu ng'akola simanya twali awo ku Baati Valley yabasasulanga yatuwanga akasente kaffe ku Baati Valley temubanja mmwe kati muwe era akasente kaffe ko twakafunanga ku mulyango era nga twetetenkanya nabana abasembasembayo nga wajjudde nga muyinza okufisa ganja all in all byonna tukyabyogera Rasta Pio Rasta Pio ono talina budde bwe ono yamumanya akalulu kakaggo anti kati okulonda kujja kuddamu era afuna abalala baawa bafuuke nga Kazibwe Bashir agenda kolera ky'abantu ebyo mbyobufuzi kuba kati waliwo n'omulangaawe yakyuka mbyobufuzi ebyo bisuubira oyo mulango tabangako wa Nuupu yali muyaye just bamuwa ekifo yajjanga independent ne bamuwa ekifo mu komiti jukira nti opposition eronda komiti zaayo okitegeera ne bamuwa ekifo ne basuubira nti oba anaatuuka omanyi omuntu ali independent taba naludda agaba oba anaatuuka nadda ku side eno kakati ate bagenda omulaba we basooka omulabira bwe baali bajja muzzaako obwesigo mugoba ku bwakamishona ba parliament omukulu yatwala okwemulugunya zaako ebintu byakola nze sibitegeera yeetaaga okugjamu obwesige omukulu nga abasajja bamuwadda cepe okitegeera ne batandika okumwekengera era tekwali kwewunya omukulu bwe yavaayo nalaga nti basayininze agenda kukola nenaalema agenda kukolera ky'abantu nga bana nono twaha kagabo MP wene Masaka ebukoto era naye yakola kyekimu so bibaawo okuba ne Museveni alina be bayita ba Rebel MP naye teyandibadde Kazibwe yamubeererawo nnyo omusajja yamuyirawo omubiri naye yatuuka n'alaga kkala ze wakati olaba abaana balwanirangaawo kaadi nga tumanyi ono Kazibwe Bashir kuba realistically kaadi eyo Maserengeta yalina kuba ya Roy gayi bamuyita Roy mumanyi okitegeera kuba Roy abo be bajja ne initiative ya people power okitegeera kyova olaba waaliwo okulya n'okukomba essowaani nga bagaba kaadi eyo naye olw'amaanyi g'abantu Kazibwe yali kubukedde ng'olwedde alina influence y'amaanyi ne bamuwa olweyo pedigree ganja nina kyendabye omuntu omwavu teyeetaaga sembereza ku ssente omuntu omwavu bw'atuuka mu ssente awo ono Kazibwe omulaba ali lwedde okukola buli kimu asobola n'okusaddaaka Bobi Wine era tamwesembereza kuba kakati omuntu gw'owangala naye okumala ebbanga otuuka otya nga toyagala nakwagala kumanya n'omuwembuukuli n'amuva emabega aba abazankoona lwakuba mumpi ne bw'abuuka tayinza kuba nkoona yakyago naye aba ayagala mukuba ku mutwe okitegeera so embeera eriwo eri omukulu okuvaayo n'akola statement eyo kuba tweet eyo nze eri official teriiko ka blue tick kuba omuze gususu okwegaana back then tanavaayo kola statement anavaayo weesinga Kyagulanyi yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe kuba yamumanyi okitegeera era bwe baali baggulawo ekitebe kya National Unity Platform wane Makerere Kavuli omukulu yagamba temukimanyi nti wano MP atwalawo waffe naye amanyi nti na wano tulinawo ekitebe ekyo kyokka yekye yasooka okukola kwesonyiwa abantu teyeemanyiiza talabikalabika taziika tayabyanyimbe tagenda ku mbaga naye nga luli nga n'oba tomuyise yasookawo mbu omukulu aba nnyo mu ofiisi ye ya nice era abeerewo ku nice abaayo nnyo tatambula yakowa abantu bw'amala n'agendako ku parliament wali tateesa n'atuusa omukolo okitegeera anti eriyo kaalaawo ensi olina okukakima omukulu ayagala ssente akamere kaayo kawa omukazi tagaba ssente ye kubanza kasana olaba TV eyo giraba
ganja omanye tuyina TV je tutero okulaba okulaba wano otero giyisamwe olugundi tosoba suka dakika 2 gatogenzeeyo ko UBC esinga okola sente mu Uganda kuba kati yo buli TV yo giraba eri wano mu Uganda ejo milioni 12 simaza signal eri under UCC milioni 12 kakati milioni 12 ezo jukira tosasula UBC yoka tosa milioni 12 zoka oli ku Go TV oli ku Times free to air so ezo Kazibwe yazijja Kazibwe Bashir ebintu byategerekeka dda kuba ebintu byakola by the way biringa mbuwumbi nga bubiri kukamu kitundu kitegeeza omusimbi gwali muyitirivu nnyo bwagattako kana akasente ka parliament nagundire era kati ali contented menza namutya temuyina kye mumugamba newe mwogera ayina statement gye yakoze n'agaa newe munayogera ebigambo nze sijja nakuddamu sijja nakuddamu bintu byammwe byakwesimba weebyo tadda okitegeera era gundi akuba semokiti Mubaraka Munyagwa akadanga ya kibe akubeera bajja muteekako kale mmyufu ayinza obutasobola maanyi n'abaana beefudde nnyo beefudde Rastapio so Rastapio ye muntu amanya abantu be ye bwakugwamu akutunuulira bwati kati akwabya magezi ngera bwakoonakona Kazibwe Bashir ono nti buli webatuuka ku kitebe wali agamba naye mpozi omubaka wa wano yaani naye amanyiiwo wano so engeri gy'abakwasaganyamu abantu naye ng'abantu bwe batyo muze ate oyina story gye wanyumiza nga ye ate awaana bano abantu ba media babi nnyo tebaagaliza balina emitima emibi ono alina moral authority eyogera yagamba nga abe mu kibi ti musajja mubi nnyo twali tutandika naye kye yalina jasobola okuba nti omuntu oba olina ky'omwetaagako omusembeza omukulu oyo yatusuubizanga ensi n'eggulu fera nice TV osenga fe banene abaliko wali naye tolina kyosalwa ate ensalwa ani agiraba ekyo kyekingumya omutima nako bapresenta bo oyo nakawo atunda ekizigo kuliko atunda gundi yani ore bava kwebbiye ndi bonna basalanga my piece 3 gundi piece 3 naye yakuna kyabato nga bakumanyira kakati piece 3 oyo akamanyiro kaina abantu banayisa pick them mamawa kubira ddala ku mukama waabwe kutuuka ku bakozi bakujoze pick them mama waabwe mukazi wange afunamu obuzibuzibu mu face nga bw'omanya abawa onoonya akola ye yalaba ku gundi naganze piisi 3 engeri gy'awaana abawala bano bangu konvisinga ate bw'abanga alina ekizibu ku lususu aba tateredde piisi 3 jjukira baba basooka ne beetuuninga baba banyirira naga tulaba bwentunula kakati omwana afunyemu obuntuntu mu feesi nga tugenda wa piisi 3 gundi ya mitwalo 15 batuwa ogusabuni atuwa n'ebityobo baleka bakifumbiramu nassere byambabulira omwana talishidde osegerera piisi 3 toli musonyu kati mukubiramu ddala ebituli naye nga that is Kazibwe Bashir for you era nga eyo tweet gye twafunye gye tugeze okubeera nti atogerako no ku mukutu gwa Megaton tufe twategeera dda nti omukulu yayitamu mukulu yayitamu dda ogutali musango okusaidie naye omusango okusaidi y'abantu especially abantu b'ekawempe kuba ebiseera ebisinga bwe bakuwa obukulembeze muze abantu baba bakusuubira mu buweereza kawempe erina ebizibu bingi MP tetuganye mandate yo si yakuzimba nguudo si yakuliyetinga mirimu naye yakudimandinga okitegeera kolanga ddoboozi n'omukulu tayogera you're the voice okitegeera kuba gwe ensonga yekutwala mu parliament kola nga ddoboozi ebinyigiriza abantu bo gavumenti ebikoleko intervening okitegeera naye tebawulira ku ddoboozi kitegeeza abantu oba bayise naye Kazibwe Bashir okoze bubi I was so disappointed ogenda kulemesa abantu okuyamba natuuka ku extent ng'ono gayera olomodo wange nga mwagala nnyo bwe tuba twogera ensonga wali omwagala ganja wayiwawo nnyo obulamu bwange bwali bwa Kazibwe Bashir twamanyinawo obulamu bwo bukyusi nnyo era nga tumanyi bwe tuyingira mu parliament awo mukulu kuba initiatives ze zaali zakola radio nze omanyi ndi muntu nnyo wa radio era nga moze tumaze okwesonga twalino tujja weereza abantu era nice radio senga kati ya bulabe nnyo Kampala Uganda wa naye byajja bityo teri mukama Katonda aleka atwagaliza ekisinga kaawo nice radio yagwa n'akola nice TV bwetyo
eriko okuwemula okutagambe ebanaye bawemula ate bambala bubi simanyi pomponi simanyi kawejiri simanyi kunama simanyi ayambadde n'atayambadde ani asinga ebintu byawe oba ayagala kumenyawo ebyesi ya pasita ekyovala abakozi bava eri ne badde tobalaba babalekera n'omukozi n'omu bonna babasomba busomba bakojja kimbo wabali eri ate tabasasula katono aleeta gazigo ge nayisaako ebintu bya jjajja n'essenga tabasasula Kazibwe Bashir ku bugumu bayira ku sente akaluba naye nga kumeka kyo nkoli tugamba tino bera ngu subscribing like nga tubere ngu share nga songa za Kazibwe Bashir Mbazira era nga bwe bityo bibiri katola waje binakoma naye nga Rasta Pio si musanyufu naye bigenda maaso abantu bakwefuulira befuula kemba kajoze kamilion ketutambulirako naye nga tugamba tino tambula naffe ku mutugo Megatron so zikweziri nyingi nnyo tulina ekivulu kya Alien Skin yabaddewa yabadde side z'emasindi eyo yakyankalanyiza embeera tulina ne story ya gundi nga yeetonda mu ngeri y'okubalaata n'okkuda teyeetonze bakyamukuba so mulabe stories zizo zonna ganja wabaleetedde story kimbuzi story kweri awo Alien Skin ali mu lubu lw'abanene okitegeera abantu bakikonyemu okusinzira mu comment section kale ku 0707750703 bera nguyitako bere ngo tuwakalangoko wena kyote sobo okuwabula ita mu comment awo tujja kubera nti tubirabira ddala bulungi nnyo ngojase okumire ku mukutu gwa Megatron ngamba nti bera ngo subscribing liking ate bera ngo sharing kwamulire agesigamba Megatron is my name Dine Ganja Fad tukomo ndisweze ndala nyingi nnyo temuvaawo